okusakanya mu katale k'e Kalerwe abakulembeze ab'enjawulo okubadde omuloodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago, Meeya w'e Kawempe Emmanuel Sserunjogi Ddembe lyabwe ne kansala w'e Kyebando Muhammad Segirinya bwe badde basimbululayo akatimba akasibwa ekitongole ky'enguudo kya Uganda National Roads Authority kiyite UNRA mu maaso g'akatale ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti eno. Bano basoose kuyimirizibwa poliisi ebadde ekulembeddwamu akulira poliisi y'e Wandegeya Ongom abategeezezza nga kyebabadde bakola bwe kibadde kimenya amateeka ng'era alabiddwako ng'akuba amasimu ag'enjawulo. Okusinziira ku muloodi wa Kampala Erias Lukwago, enkulaakulana nnungi naye kyali kibi ekyayunula okuvaayo n'essenda abasuubuzi mwe yayonoonera ebyamaguzi byabwe mu biseera bino eby'essava omuntu mwe yandinoonyereza 10. Kituufu ffenna twagala enkulaakulana n'abantu bano bonna baagala enkulaakulana. Oluguudo twagala lukolebwe, tewali atayagala luguudo lukolebwe. Naye ensobi esooka yakoleddwa y'emu nti UNRA yakosezza magye ne bakeera bukeezi ne bajja ne bakuba akatimba, bizinesi z'abantu ne bazitaataaganya, abantu babuliddwa ebintu byabwe, ennyanya z'abakyala wano, amenvu, emiyembe, emicungwa, byonna basambye bakoze effujjo eritaliiyo. Bw'oba okola enkulaakulana ekolebwe mu nkola ennuŋŋamu. Naye bo bakubyekubye ne bakuba tebakomye ku ekyo, bakikoze mu kaseera akakyamu, buli kintu kibeerako tayimu yakyo. Kano akaseera ke kasinga obusava mu munnabyabufuzi mu bizinensi yenna ddala zino eza wansi. Meeya w'ekitundu kino Emmanuel Sserunjogi agamba nti UNRA yakoze kibi nnyo obutategeeza bakulembeze mu kitundu kino ku nteekateeka zaayo, era Yesu akukkiriza bikolwa eby'okusenda abantu ku ttaka nga bakulembeze tebategeezeddwa, ng'era bakulemesa enteekateeka yonna erinnyirira eddembe ly'obuntu. Tugenda kukkiriza eviction yonna ejja mu kitundu okuggyako ng'emaze kuyita mu ofiisi yange nga meeya. Abantu tebateekwa kuddibwa mu bifo byabwe, era abantu bonna abanaakikola nga tebasoose kuyita mu ofiisi yaffe tujja kugidda emabega, tujja kukirisindinga. Singa omuntu yenna najja n'agezaako kujja okutaataaganya abantu nga tumanyi amateeka g'ettaka tugamanyi, naye ate tumanyi n'eddembe ly'obuntu. Ye kansala w'ekitundu kino Muhammad Segirinya agamba nti olunaku lw'eggulo yalumaze mu katale ng'akolera wamu n'abantu be okulaba nga bafuna 10. Jjo nasiibye wano olunaku lulamba naye nga nti olunaku olwaleero kansalewo ate pite mukama wange Road Meeya ne Meeya w'ekitundu tujje tulabe bwe tusobola okuyamba abantu. Ekiseera kino kya nnaku nkulu, bantu banoonya kyakulya. Gwe nojja mu kiseera kino eky'ennaku enkulu n'oga nti bizinesi z'abantu oziggadde. Nze Segirinya n'osuubira nti n'abeerawo ntule butoozi. Abasuubuzi bano baasendebwa ekitongole ky'enguudo ekya UNRA ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti eno kubanga baali beesenza mu kibangirizi awanaayita oluguudo lwa Northern Bypass, ng'era ebintu omwali emmere n'emidaala byayonoonebwa. Ssenyonga Beka Mulinde, KTV, amalindirire.